Kadaama TV tufunye nnyo okwemulugunya ku bakadaama bagamba nti bavaamu omusaayi mu nnyindo kwe twali okwerumika. Oluusi omuntu osobola okwerumika naye nga wabeerawo ebintu ebikuleetedde okwerumika. Mujje mwegendereze mmwe bakadaama mwenna abava omusaayi mu nnyindo, muyinza okubeera nga mwakamala okukozesa chemicals, wakamala okuva mu kinaabiro kirongoosa, wakamala okulongoosa sinki. Chemical ezo ze mukozesa nga Clorox ziyina engeri gye ziyingira mu nnyindo, ennyindo ne zizitowererwa n'otandika okulaba ng'ovaamu omusaayi. Wabula chemical ezo ze mukozesa ze zibaleetera okubeera nga muvaamu omusaayi n'obeera nga ennyindo zizitowereddwa. So mwegendereze nga mukozesa chemicals zino, ate mubeere nga mufuna ne bu mask bwe muteeka ku nnyindo, chemical ezo zireme kubeera nga zikuyingira. Olaba nti ovaamu omusaayi naye jjukira ate w'oviiriddemu omusaayi olowooza ggwe muli munda kiki, effect ki gy'eba ekuleseeko. So bane twegendereze emirimu gino tugikole naye ng'ate n'obulamu bwaffe tubufaako. Kati tusooke tuwulire Kadaama ono naye ayogere ku nsonga y'emu ey'okubeera nga abaana bangi nnyo abagamba nva omusaayi mu nnyindo, nva omusaayi mu kamwa. Hello nnyabo, oli Kadaama TV. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abalokole Yesu yeebazibwe. Muganda wange oyo ayogedde ku ky'okuva omusaayi mu nnyindo, oyo Clorox, bichemicals bya ttooyi ebyoza ttooyi, Clorox chemicals za ttooyi, omo. Naye amagezi ge mmuwa, bw'aba ng'agenda okwesanga Clorox oba agenda kwoza ttooyi, bakama babasabe masiki ez'oku nnyindo. Naye si bano banaazima kubanga nange nazisaba baagaana. Era bazigula kati ebiseera bya coronavirus ne bazingulirako omulundi gumu ne giraavuzi omulundi gumu, tebaddangamu. Nazibasaba baagaana. Kati ebiseera bya coronavirus we bazireeta bayenjeera nnyo, bazikweka. Ne mbawa ssente bangulire eyange zino ze batunda bambuzaabuza. Naye nze kyensaba wabanga agenda okufuka Clorox oba kwoza ttooyi, afune ku ngoye ze ekigoye yeesibe ku nnyindo. Yeesibe ku nnyindo ayoze ttooyi. Aleme kusika nnyo chemicals ezo. Sabbuuni ayoza ttooyi abeera mu Clorox. Ate wabanga ayoza engoye, asooke kuyiwangamu mazzi. Asooke kusuulamu ngoye ayiwemu amazzi gajjule we gakoma ng'ayoza engoye mu kyuma. Bwe bimala okujjula ayiwemu akiteekeko kikuba engoye. Kati awo ayiwemu omo. Wamala okuyiwamu omo, aleete Clorox amuyiwemu adduke emisinde. Aleke nga gaddewo, oba kinaabiro mwayoleza, aleke nga addewo akole emirimu. Tabeera muli tinaayiwemu omo eno waasumulula amazzi byonna bimuyingire. Ayiwemu omo, ayiwemu Clorox byonna bimuyingire. Nedda, olumala adduke. Owulira, omo waaba amusiimuuza nga bamulaga bakamenti nno bamusiimuuza ennyumba mu mazzi, addire omo amufuka amuteeke mu bbaketi atabulemu amazzi afune w'amuteeka ewakuba empewo anatuuka mukozese afuumuukeko. Okiwulira? Ekyamaaso kyo kye ŋŋenda omuwaako eddagala. Ekyamaaso kye ŋŋenda omuwaako eddagala. Addire obutungulu abusaleesale. Bw'aba asala obutungulutungulu bw'enva bwe bateeka mu nva asaleesale bungi,
abusale nga tebaliiwo. We kiba kimukolera nga tebalina kamera mu nnyumba abusaleesale waabwe abaasooka nga ku makya nga beebase agerenga nga tebali okuba nga asalaasala obutungulu bwe amala obusalaasala wamala obusalaasala wadde oba yafumba asaleesala obutungulu bwe nga beebase wamala obusalaasala abukutamemu waati bumufumite emmaaso aviiremu ddala amaziga obutungulu obwo bwoleza ddala amaaso era ogenda okuwulira we kubaako ettaka oba bintu ebibadde kuba nga amaaso mulimu okusala amaziga buli gakulukuta obutungulu bwoleza ddala amaaso ddagala ye first aid esooka era toddamu kuganyulwa kuwa obudagala bw'amaaso amaaso bagakebeddewa oyina gye bakebedde amaaso basooke batonyeze ku ddagala bo onagguya nga bakuwa n'ebyayitako nga babikuwa toddamu bwe muba muyina kaloti gaaya kaloti lya kaloti ly'emicungwa oba tebabikukkiriza funa woobibba ffenna tebabitukkiriza okiwulira ffenna tebabitukkiriza ate oyo Rolex toyiwaamu mungi mu wiiki kozesa Rolex emirundi 2 engoye we ziba njeru zikubirewo teekamu omo zikube omanyi nti no mu wiiki engoye enjeru ozoozaamu Rolex emirundi 2 emirundi 4 sizooza na Rolex neggwe ennaku n'ogesa Rolex newooyoza n'otukuza n'oyita paapa bano abantu tebasiima newoogenda mu ggulu newoogenda emakka tebasiima olina okubalirira obulamu bwo naye ogwo omusaayi ogwo simanyi ddagala lyago gwo mukulu Kadaama weebale nnyo tuweereza tusiima kyennaalisoose kyensembezaayo nsonyiwa tusiima empeereza era nkugoberera nnyo naye gwe mulundi gwange gusoose kujja ku YouTube yo ku chano gye watuteerawo tusiimya ddala nange nja kuleeta ebyange ka audio nkakuweereze okawulirize bano abantu tebajjanjaba oba oyagala okulaba kkala yaabwe mugambe nti nno ndi mulwadde oba tuula olema okukola ojja okulaba kkala yaabwe bano tebajjanjaba baagala balamu bano tebajjanjaba nze agamba nnyina bwino nja kunyumiza mukulu Kadaama nkuweereze ka audio nnyina bwino nze ŋŋenda nnyina bwino kubanga ndowooza kontulakiti yange mu mwezi gw'okutaano era bikigenda kuggwako 2 naye nze nnyina bwino Yesu yeebazibwe aweebwe ekitiibwa abuulizibwe abasiraamu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu ge gamagezi ge mpadde ku muganda wange oyo